wetwogerera essaawa eno bwe tuba twogera munnange ku major geopolitical shifts entalo bwe zityo munnange ate kaakati kaŋŋambe tuyinza okuba kati nga tuli ate ku stage ndala ng'ebintu bikyusekyuseemuuko. US n'eggwanga erya China be bali mu spotlight essaawa eno. Trump yasisinkanye dda omukulu Xi, president wa China, era basisinkanye mu kibuga Beijing. Bwe batyo nga boogera naddala ku rare earth exports okukozesa n'eggwanga erya Taiwan. Ate mu kiseera kye kimu Iraq yeesanze wakati mu kutuubagiro nga abajambula ba militias mu ggwanga erya Iraq bano nga bakolagana n'eggwanga erya Iran. Bwe batyo munnange bakasuka ebikompola mu Gulf states era nga ekyo kireeseewo obuzibu. US bwetyo ebataddeko envumbo sanctions etadde ku ba officials mu ggwanga erya Iraq abalina akakwate ku ggwanga erya Iran, kitegeeza abakolagana n'eggwanga erya Iran. Kakati obunkenke munnange mu regions zombi bwe butyo ne bubeera nga bwongera okubeera nga buwanvuwa buli kaseera, embeera eyongera okubeera nga yeekanama. Kakati munnange mu kumenyeramenyeramu mu bino tutandika n'eggwanga erya Iraq. Eno wabaddeyo obunkenke kubanga abajambula ba militias mu ggwanga erya Iraq bano nga bakolagana n'eggwanga erya Iran, naye nga bwe batyo operations zaabwe bazikola okusooka ku ggwanga erya Iran mu kuyambako Iraq. Operations bazikola okusooka ku ggwanga erya Iraq mu kuyambako Iran. Bwe batyo munnange babataddeko sanctions, US bataddeko sanctions, era nga abajambula bano kibabavunaana kwe kubeera nti bano babadde bakwata kuzimu oba kugumu ku musimbi oguva mu mafuta ab'eggwanga erya Iraq. Bwe batyo nga bayambako ku ggwanga erya Iran military efforts mu kuyambako nga bayambako mu kubafunira obuyambi, era nga Iraq nga yo bwetyo nebeera nga kati eri mu tricky spot, eri mu katuubagiro ak'amaanyi kubanga bagikwatiddeawo mu makkati nti tulina abajambula mu ggwanga erya Iraq abawagira Iran, era nga bano bawagirwa eggwanga erya Iran. Kati Gulf, ensi z'omu Gulf kati nga Saudi Arabia okukozesa ne US nazo ate still zikwatagana n'eggwanga erya Iraq kubanga nabo balirinamu interests. Kati bali awo mu makkati nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Iraq bwe batyo ne babeera nga bali mu katuubagiro. Kakati kitegeeza nti kino kiri risk ennyo eri eggwanga erya Iraq kubanga eno eyinza okuba nga yegenda okufuuka battlefield eya ddala ey'abo abagugulana singa embeera eyongera okubeera nga yeekanama. Kakati ate munnange ne tugenda ku front eya US ne China, Trump ne President Xi bwe batyo basisinkanye mu kibuga Beijing, era nga eno yabadde diiru nene nnyo kubanga yabadde ekwata ku by'obugagga eby'omu ttaka eby'enkizo mu nsi yonna, rare earth minerals, era nga China munnange ekontrolinga erina omukono munene nnyo ku by'obugagga bino ku rare earth minerals ebirinamu omukono munene nnyo, era nga US ate ezeesigamyeko nnyo mu kubeera nga ekulaakulanya tekinologiya waayo, era nga tech industries zaayo bwe zityo bunnaye kwe ziyimiridde. Kakati era ensonga za Taiwan zaayogeddwako, era eno US bwetyo yagikozesezza nga hot button topic.
wetwogerera Taiwan mu makkati ga bino byonna enjogerezaganya wakati wa China ne US, Taiwan eri mu makkati nti Trump gye buvuddeko yawa green light ey'okubeera nti nno baguza Taiwan emmundu ezikunikiriza mu $1 million eziri eyo mu 11. Naye ate yakibalansinga America nga bweri kiteggwayo, yakibalansinga n'okubeera nti yakeereyesa bakiteekamu okukeerewa mu kumalayo deliveries. Baawayoko ezimu naye ezimu ne bataziwaayo, era nga kino kyalekawo olujja okubeera nga luggule olwa diplomacy mu nteesaganya wakati wa Beijing ne US. Naddala nga US egezaako okubeera nga kwegamba ekuuma position yaayo amakulu nti eyagala nnyo okubeera nga maintaininga leverage. Ti mu makkati abwe mutankola kino nga nkola nange bwe nti anti Taiwan nayo jjukira nti nagisuubiza okugiguza emmundu bwe ziti nakazigwako bwe ziti nsobola okuzimalayo. Kakati awo mu butazimalayo mu kukeerewa kiba kitegeeza nti US bwetu yalinawo okwo akakodyo bwe batyo nga baagala okubeera nga munnange bateekawo baleka oluggi nga luggule olwa diplomacy wakati wa US ne Beijing. Kakati bwe batyo nga still mu bigendererwa nga baagala okubeera nga era still bakendeezako ku speed ya China mu tekinologiya engeri gyekulamu ne dominance. Naye era still teyagala kubeera nga ate ekoleeza obutakkaanya oba ebanga akabiriti okukoleza oluyiira wakati wa Taiwan ne ggwanga erya China. Kakati awo munnange US nayo neebeera awo nti newankubadde nga egezaako palapalanya mu ngeri eyo, egezaako kukozesa Taiwan mu kubeera nga ate era ereetera China okubeera nga ekkaanya ne US ku bintu ebimu, naye gwe gitwale nga delicate dance nti tune eyinza okuba nga muganda wange yabulabe nnyo, yabulabe ddala. Kakati bwe tugenda mu Gulf region twakitegeddeko nti UAE bano mu kasirise nti bayambako bakolagana n'eggwanga erya Isirayiri okubeera nga bakola strikes ku ggwanga erya Iran. Bano nti bayambirako ddala eggwanga erya Iran era tulindiridde kulaba biki ebiyinza okwanfoldinga okuva mu ekyo, kubanga bwe biba nga bwe bityo bwe biri nga bw'omanyi naawe si byangu, kubanga aba Iran si be bantu ab'okuzannyirako. Kakati reports ziraga nti UAE bano bwe batyo beetaba mu kubeera nga bakola strikes ku ggwanga erya Iran, omuli n'okubeera nti bakola joint operation n'eggwanga erya Israel nga batagetinga petrochemical site mu kitundu ekimanyikiddwa nga Asuleya ekisangibwa mu Iran. Kakati mu kwanukula Iran nayo bwetyo neeronkinga multiple drone wamu ne missile strikes ku UAE era neekuba wonna weesanze mu kubeera ng'ekoseza infrastructure side zeeyo. Kakati twalaba ebitundu nga Abu Dhabi, Dubai nga bikoseddwa nnyo era UAE tebaana bakuvaayo publicly ku acknowledging strikes zino, naye obonkenke mu Gulf munnange bwe butyo bwongera okubeera nga bweyongera buli kaseera naddala nga tulaba cooperation oba okukwatagana kwa UAE ne Israeli mu by'ekijaasi bwe batyo nga balumba eggwanga erya Iran. Kale munnange sigenda kubeera nga nsukkawo wano, naye nga bwe nkutegeezezza nti tulinze bulinzi kulaba kiki ekyanfoldinga mu mbeera eno
biki ebigenda okubeera munnange nga biva mu mbeera eno singa eyongera okubeera ng'ezungulukuka era bwe kyoba omanya nti kitegeeza nti waliwo embeera enzibu obunkeke bweyongeze naye gwe kyoba omanya nti kati tugenze ku mutendera omulala bwe tuba twogera ku mbeera eriwo ssaawa eno tuli ku major geopolitical shifts ebintu bigenda bikyuka nti ebyatandikira eri jjukira nti Iran kyo kati kitegeerekese nti bali baagibuukako bukumbunkege ku ggi nti bayinza obutagisobola kubeera nti bakyusa obuyinza sayidi zeeyo naye Amerika kiba kitegeeza nti ebeereko olutalo ng'erulekera zino ensi endala kakati olaba nti UAE bakwatagana ne Isirayiri basobole okubeera nga bafutiza Iran so ng'ate yo Amerika nayo yeeyongera n'ebigendererwa byayo kati Trump wuuyo ne China ku nsonga za Taiwan nga mulimu n'ebigendererwa already nti balina ebigendererwa bya Iraq already nayo kati weekyo nayo kati eri mu katuubagiro eri mu mbeera enzibu ennyo kubanga nti ate abajambula mu ggwanga erya Iraq bwe batyo kigambibwa okuba nti baatuuka n'okubeera nga bakozesa revenue ku mafuta aga Iraq okubeera nga bayambako eggwanga erya Iran mu kubeera nga lyetaasa. Tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo Mukama akuume.